Yes, all right. Mukutu gwa Kaifa Shiji the broadcast kwa tusinzira oba kwa tusangibwa ogezaako kubanga tukwasaganya embeera wamu oba oli awo n'okwogera ku nsonga eziba zigenda mu maaso oba eziba zitambudde ezo eri awo n'okubaganya ebirowoozo ku ebyo bye tusuubira nti bigattako mu mbeera emu oba endala. N'olw'ensonga eyo tuba tuyingiddewo mu kaseera kano ogezaako okubanga era tuttaanya ensonga nga bwe zitambula. Olunaku olwaleero nga sinaba na babuuza naye kansooke mbabuuze. Gwe najja osangibwa wasuze otya, wasiibye otya, good morning, good afternoon, good evening, good night. Anyway, kansubire temuli bulungi. Ekibala eky'obulamu tukyebaliza Mukama Katonda n'ebisigadde byonna. Otherwise, mbebaza okusubscribing okulayikinga n'ebintu ng'ebyo. Tutandikirawo olunaku olw'ejjo oba twalabye ku muwala eyayita Uncle Chumi eyafuuka omukazi eyayita Uncle Chumi ng'agezaako okubwambalagana n'omusajja eyamanyikiddwako ng'awa SFC ate amanyikiddwako mannya ge oba oli awo banaagaliviiringa stand to be collected nga wenkoledde vidiyo eno yali endowooza tannamanyikwa mannya. But twalabye Uncle Chumi nga agezaako okwereega naye nga katono nnyo. Njagala nyonze nensooka nkulaga ekyabaddewo then ne to drawing attention from that ne tugezaako okunnyonnyola further. Njagala olabe ekyabaddewo then twongere ogenda mu maaso n'okikubaganyako ebirowoozo. Watch the video. Ulira, wembanga nkozo omusango, we have to use the law. Right. When you use the force to me, then I will react. Okay, sina kita kureact. Wema bozi omusango, tugende mateeka. You buy for me another closet, your officer. What is your boss? Nikugambye wemba nkozo omusango mpuliriza nkugoze naye kati tugambye tulina okukozesa ki amateeka sigamba nti kati ogenda kujja omufunga ettaala kati nengambye wulira emmotoka eno weba ekoza omusango wulira eno moto ya ministry ya state house weba ekoza omusango sintasasula eri ku mirimu gyayo onogera kusiga I made a mistake. I made a mistake. Anyway, byebyo ebimu ku ebyo ebyatuuseewo, but njagala ntandike n'okwebaza mu nkuyanja y'abasirikale omusirikale oyo gwe simanyi mannya olw'obukkakkamu n'obwa professionalism bwe yayolesezza nga nnyonnyola Uncle Chumi. Kikyengezaako okwogera abantu abasinga bakyawa oba oli awo abasirikale b'eggwanga naddala b'ekitongole ekikuuma Mwami Museveni aba SFC. Naye ekikulembeza ebiseera ebisinga bye baba batraininga abasirikale bakulembeza nnyo ekintu ky'empisa lwa nsonga oba trained oba skilled okusinga ku bantu ba bulijjo. Naye bw'otunuulira omuwala ono ennereega gye yabadde yeereega mu musajja eyabadde omukkakkamu badde njagala tufunemu kyakuyiga. Omusajja yatuuse ku extent yamugamba yamubuuza okoze ensobi n'amugamba yes nkoze ensobi naye mbadde nsaba bino ebintu bihandolinge mu mateeka lwa nsonga akwasisa mateeka lwa nsonga ali mu bitongole bikuuma ddembe amanyi kyekitegeeza. That's why yamugambye mbadde nsaba tugende mu mateeka bwe mba nkoze ensobi amateeka gakole ki galamule. Chumi ekintu kye yakoze ki kyalemedde. Another thing
Chumi oina yes osobola okuba right egana omuntu okulicordinga but mwabadde namwe mu recordinga kyabadde kibakakatako nabo okufuna the same evidence ngana mwe mwabadde mukolaki mu recording kyakujjeko waya n'olumba abantu ababadde mu motoka emabega olumba abantu abadde mu motoka emabega ono wa SFC oba munnamaje abali emabega tomanyi basobola okubanga bakyalo balabye muleya naye ngono byabadde avuga nala ngezaako just kuteekawo mbeera nti oyinza okubalabanga ono byabadde avuga nga bakyala bali recordinga n'oyagala obalumbe you don't know weba nababa amaje oba bakamaabe olina jaye mundu nakukuba amasasa waga kujja mbudde nenga just malala bino byonna byavudde kuki kigambibwa babadde somewhere akatundu I stand to be collected in Kerabidde omusajja ono yabadde avuga n'ayitawo n'abakuba amazzi n'avuga n'atuuke wantu n'ayimirira yabadde asobola okubakuba amazzi n'avuga n'abuvuzi n'asigala nga yeeyongerayo n'agenda but olw'empisa yayimiridde era musajja gwe ngenda kwebaza bwe yayimiridde omukyala n'amulumba bye byola by'ekatambye byatuuseewo naye kikyakuyiga kiki tufuna muno nti ne bw'oba okoze erinnya eryenkanawa erinnya terigenda kukusevinga ku bintu ebimu erinnya lyo lirina we lukoma ate n'ebirala birina we bitandikira ne we bikoma ono omuntu gw'olumba they are trained to kill batrainingibwa nga asobola okukola ekintu kyonna awo yabadde asobola okuyisaamu akambe ke yabadde akutte ku musirikale eba self defense they attacked me kuba mwabadde banjiko nga ali omu Chumi omusajja yabadde asobola okuyisaamu akambe ebyenda n'abiyiwa n'agenda okukola statement ng'agamba nze nabadde ku self defense banumbye nga bangi I left with nothing okuleka okwetaasa safety first remember but omusajja asigadde alikamu nga akulembeza ekintu kimu tugende mu mateeka banaye muyimbi yenna ne bw'oba serebo otya singa omusajja ono yadduse ne mumugoba gwali badde musango gwe era twali muvumiridde ekikolwa ekyo era twalifundikidde tugamba bakozesa bubi uniform y'eggwanga but waba yayimiridde mwogerezeganye n'atuuka ekiseera ekigamba and he admitted nti nkoze ensobi tugende mu mateeka kikyabadde olina okukola wabadde olina okumuwuliriza kale muvuge mugende mu mateeka nga bwe kyabadde bwe kuba nga kuliyirira nti engoye zange azoononye za 10,000 akuliyirire naye bw'ogamba nti ogenda kukozesa maanyi nti nze Uncle Chumi Facebook emmanyi TikTok emmanyi YouTube bammanyi bro ebyo bikoma ku internet oyinza n'okwekanga nga omwami oyo omulaba nga we yabadde nga takumanyi takulabanga nako nga tamanyi nti munsi waliyo n'omuntu gwe bayita Uncle Chumi but gwe osobola okuba nga weekalakaasa ng'ogamba nina okwekalakaasa ono ammanyi oyinza okwekalakaasa okwagala okupulinga crowd nti crowd ejje bagambe abasirikale babi nnyo beeyisa bubi bro mukwagala okupulinga crowd eyo gyoyagala okupulinga eyinza okufuukira ezzike omusajja ono omulaba gumulumba gye mwamulumbaganyemu kisobola okukeera ku makya ne bakuzzaako omusango Uncle Chumi ogenda guddawa kiki ogenda okunnyonnyola kooti oba kiki ogenda okunnyonnyola nga bakutte singa omukulu muwoozi akeera ku makya n'akusindikira drone edye ku peaking bwe bakutwala mu basement ogenda bannyonnyola ki wa provokings by the way musango omanyi omusirikale ebiseera ebisinga waliwo aba provoking naye ono omusirikale yabadde sokamu ate yabadde muntu ayadde akugamba buli kimu nti tugende mu mateeka wabula gwe n'osigala ng'olemezaamu bintu bingi byabadde bisobola okutuuka wawo n'abantu abamu okufiirwa obulamu bwavuddeyo nakugamba emmotoka yiino si yange ya kitongole ekolera state naye baaba ne state house oba n'ekitongole kyonna kyakoleramu banaye mukyuse ku mmoloka emmoloka akamotoka nga kakadde bulala oba bwe buno Toyota Corolla obwasookawo model 2 kuba yagamba emmotoka ya state house biki neŋŋamba state house wendaba budget yayo sente zeekozesa olunaku
nebange ne motoka ya kitongole sima ya State House nga bakyavuga buno obumotoka ebitongole bisana kuba mu motoka mpya banaye namwe mukyuseemu eri motoka mpoze nga yabadde ya mojasinga yenga bagimuwa niwe abanga yabadde ya kitongole nge kitongole kye kirina ye motoka but kino njagadde olwayo tuwogeremu tufunemu ekyokuyiga Kyumi oli serebu oba serebu bo bukoma kugwe wakaawo n'abawagizi bo mulimu abantu abatayagala kubimanya ono omujasi osobola mu provokinga nga tayagala kumanya abajasi bangi mubalabye ne bagamba oli bamulumbye namukuba amasasi magulu ningo ofaaki kintu kitono nnyo bakuyiridde amazzi kisobola okusolovingibwa bw'aba taddusa ayimiridde abaddewo mugambe nno mbadde nina kye kwengendo performinga musajja gwe naye onkubya amazzi neetaaga engoye endala engoye zange za ssente bwe ziti nongulaba nagamba nti munayo nansonyiwa naye ssente ninawo bwe ziti ne muteeseganya naye gwe okwagala okulaga eryanyi olowooze nti abantu bano abagenda okukuŋŋaana bagenda kuyambako singa omusajja oyo anakukola ekintu Omunnayuganda muzibu omusajja asikayo emmundu buli omu n'asaasaana awo gwe n'ofukamira ku ttaka n'otandika kwegayirira nsonyiwa ssebo w'ekitiibwa taata nsonyiwa nze gwolaba nina abantu bange bendabirira tomwalirawo bulamu naye nga kyabadde kitono nnyo kwogerezeganya at least singa mwayogedde oba n'afuluma nga omusajja ali arrogant nakugamba gwe lwaki obadde oyimiridde awo waliwo parking biki n'avayo nga ali arrogant n'akuddamu bubi our reaction you towards him ebe supported niwe abanga yavuddeyo bulungi and he even admitted nti yes musango nguzizza naye tugende mu mateeka kwali badde complying with what he said rather than kwagala causing a commotion yawo because tomanyi what is going to happen next buli joko mambo olemezaamu olaga nina amaanyi boladi amaanyi gawagaba wanabbi be Uganda amaanyi gabawala naye amaanyi tegalya simanya bano ndi ba TikTok bana batambula nga bebisse ebijampa basibye masiki n'atuyanira omwono okuwunya n'awunya amanyi serebu oli serebu kwa akawunti yo eya TikTok. When you get out there, the community doesn't know you. Abantu botambuliramu tebagala na kumanya kikyotamu biki byoyambadde biki byolidde bitebo ofana notya. They don't want to know. But Kyumi katukusabire nti guno musango tugenda kukyukira kisoko omusajja yasobola okugenda nakufayiringa ko musango uyinza n'okuba gwagenze yodda osalutinzo omusajja ow'amagye oba mukuuma ddembe you insulted an officer of the law kikomye ku ekyo watakinze abantu ababadde mu mmotoka emabega abali innocent mbolo kuba babadde bakulikodinga ate nga naye wabadde olikodinga okujjako nga mwabadde mu kabadi kyesisuubira nti awo kabadde kabadi kuba ebiseera ebisinga ebintu bituukawo abantu bagamba nti kabadde kabadi ogenda okukakana nga abantu bali awo bafiiriddwa mu bulamu bwabwe naye nga abantu bagamba kabadde kabadi. So let us mind about what we're doing, what we say, and to whom we say whatever we are saying. Rather than that, tugenda kufeesinga ekizibu nga bana Uganda. Wenna ali eyo manya bana basajja baba bevaako dda byonna bye bakola baba tebaagala kumanya okusisinkana abantu abakkakkamu ng'oyo omusajja it's rare. Other than that, mukutu gwa Kaifa Yujide Broadcasting baagala nnyo. Until next time, mubeere bulungi. Bye bye.